Kunji atugoberera ku mukutu gwa Credible Media yuji wamu ne Megatron mukola chama nnyo okulika nti mutugoberera tubasaba okusubscribinga kikulu okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulika nti tutambula ffenna wakati mu kubawa obuweereza bwe muteekeddwa funa mawulire ag'e Kampala Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza awamu we tujjidde ku mpewo bwe tuba nga tusize ekifaananyi ekigazi eky'ebyobukulembeze bw'ensi yonna nga wali mu ggwanga eri America kayimiridde katya gwabadde akataddeko nnyo amaaso abawagizi ba Trump beetaaga okufuna ekiriyo then aba Harris percentage kweyimiridde obudde buno simanyi gwe onoolabira kyeeno naye nga mu mbeera yonna eriwo embeera yonna eraga nti Trump akalulu akakoze eki akawangudde omanyi waliwo ebintu ebibeerawo n'otandika okunyumyanyumya omanyi bw'anaawangula wano n'awangula wali kakati ate wakyaliwo electoral colleges simanyi baliyo biki ebyo byonna bigambo biba birungi mu kubugiriza ensonga n'okugumya omuntu alaba naye nze olw'okuba nti tetulina nnyo obudde bungi bwakubagamba bibugiriza Trump akalulu yakawangula dda Trump akalulu yakawangula ennaku z'omwezi lwe yatandika gundi lwe yavaayo n'agamba nti awadde Kamala Harris bendera gundi yani Joe Biden kasayamala n'ava mu kalulu abaddemu politics mungi politics abadde mungi wakati mu kuba ntumanyi enkolagana ey'omuzinzi eri wakati wa Trump ne Putin kati essaawa eno laba bandaga yine endaga bandaga 4.2% wano Harris akulaga nti Trump uno agenze mu percentage eri mu 5.9 abakulijiza Kamala uno ali mwana mwemu kitegeeza abamaze okujja kati gwe ne botandika okuwozaawo byonna tebikola makulu naye akalulu Trump yali alina okukawangula tebikyuse omanyi kankubuulira ekintu kimu munaddala ono politics waffe omanyi politics waffe tulina okukkiriza tafaanagana n'abazungu politics waffe si wagiwadde omuliro politics w'abazungu anti awe nkugambira nti bikyuse bukyuse reason being nti politics w'abazungu akyukira mu kampe ekyo kyobadde otegeeza yes nti policies na ideologies oli zaleeta bannansi ze bawuliriza naye ffe wane waffe omuntu awagira omuntu nga tamanyi na manifesto ye egamba ki naye kireetera ekyo wano mu Uganda abantu baffe bawagira abantu baabwe nga tamanyi na manifesto ye bwegamba nga tagirabanga nako tagiwuliranga nako ne bennyini abantu baffe abeesimbawo engeri gye baamala ne bategeera nti nno tuli mu kise tuli mu mwani agiwadde omuliro nabo tebabyogerako boogera ate ku bintu birala oli abaanoonya kalulu naye ng'agamba Museveni agende gundi akole bw'ati omanye ekireetera ekyo kiki kuba nti tewaba ssuubi nti oba omukulembeze atudde mu ntebe ennene anaavaawo kakati ekyo nakyo ovaolaba ab'opposition naye era ekyo nakyo ekikireeta ekimanyi tabajja na ideologies wabula baawogera bannayuganda abaagala enkyukakyuka bye baagala okuwulira nti omusajja agenda ab'e Masaka mumwetegekere agenda kuyitaawo ebyo naye nti kati era nakyo kikulaga yajja atya yajja atya omanyi kankubuulire obulimba bulungi era buli okke naye obulimba kasita bw'obanga olimba abantu balala naye bw'otandika nawe wennyini okwerimba we wali obuzibu kyova lwaffe bulijjo tuvaayo nga zinga yaffe ne tunyonnyola abantu tubagamba nti obuvunaanyizibwa n'embalirira ebeere ku ggwe ku mutwe gwo otegedde tuve mu bino ebyokulowooza nti waliwo omukulembeze ayinza okukyusa eggwanga lino ffe tulina okukyusa eggwanga lino
ffe twaleeta omukulembeze yaffe so omutwala ate engeri gye twamuleetamu twasooka kwekwata kitole era ne mukumutwala tulina mukwekwata kitole tosobola kukeera ku makya nolowooza nti waliwo ekibiina wano mu Uganda ekiyinza okutwala President Museveni tekiriiwo kakiriwo ekiti wakati mu kuba tutunuulira akalulu ka US naye kansooke mbuuze ne ku bantu abantu tubatambulidde boobatambulizaawo manyi kino kye tuliko kye baagala obuli ekyokubabuuza naye kambabuuzeeko muli mutya mwasise mutya mwewale byonna bye mutuusaako engalo atuzze wano nga tutunuulidde ebintu nga bisatu tutunuulidde akalulu kali mu Amerika tukayigiramu ki tukalabamu ki then tutunuulidde ababadde bawagira Trump n'ababadde bawagira Harris kakati atutunudde n'ebyaffe wano mu Uganda gwe mulamu omukulu kwe tugenda okutambulirako era biri tubijja bulamu bujabuzi twekonyeeko bweko wabula mu bino byennyini kuba naffe kye tugendamu kyekyo omwaka ogujja tugenda mu kalulu campaign zitandika kitegeeza tuba mu kalulu omanyi ebyobufuzi bikolebwa mu mwaka ogugoberera omwaka wetunakkira obubokisi era buli kimu kyonna nominations campaigns biri 25 kitegeeza kandanda kubanga ffe tulonda mu January biri 26 wagenda okuba ne wakati mu kuba tutunuulidde ebintu byonna ebiri mu US ne tukoona ne ku kiri nti ebyobufuzi by'ensi zino eziri democratic bikyuka within campaigns abantu ne baleeta ideologies ne basoma manifestos zaabwe abantu bo ne beesalirawo naye ebye Kampala Uganda wakati mu kuba tukube ekkoona ly'ebyobufuzi bannansi bunga bba bagenda okwetaba mu kalulu kano basuubire ki wa waliwo okugenda mu kintu nga buli we mukavaamu muvaayo mukaaba ate era ne mukiddamu basuubire ki sooka otangaazeemu kaawo ekyamazima president akalulu konna ke yeesimbamu mu Uganda akawangula kubanga si mulonzi nnyo si muntu nnyo wa bululu ekisooka ebintu byonna bannayuganda beetaaga teyabirina byonna bannayuganda buli mu Uganda kyeyeetaaga te Museveni yakirina yabyezza oba nti president wa Uganda essaawa eno tulina president Yoweri Kaguta Museveni buli kimu kye abannayuganda kye beetaaga yakirina okyegedde yalina ssente yalina emmundu yalina amaanyi yalina ekibiina ekitambula obulungi yalina buli kimu ekyetaagisa kasooka ti tosobola kuyimirira mu kyetwandiise competition no competing naye n'omuwangula okuleka nga tabiriimu otuyinza otandika okuyingira mu analysis ekiriwo nga bonna bwobimenye nti economy agitadde bwati nakwata security agencies byonna ziri mu ngalo azikwata mu ngalo ze to make matters worse ne constitution naye inawe weino obuna ne constitution nayo eri mu ngalo za president abaafuga mu Uganda omanyi lwaki kyenkugezaako okugamba nti nze nakugambye kye nasookeddeko okugamba nti okulimba kulungi ng'olimba abantu naye kubi nnyo bw'otandika naawe kennyini okwerimba naawe ne weewugulalizaamu waliwo ebintu ebimu nze era temanyi okugamba abantu ne bagamba nti kale raba abo balabi balabika tebalina bulumi okyegedde bw'oba oyogera ku kyenji oba ku nkyukakyuka ffenna tutwagala enkyukakyuka naye mu nsi waliwo ekintu kye bagamba nti waliwo kye bayita what you can do and what you want to do okyegedde obulamu butambulira mu mbeera efaanana bwetyo waliwo kyoyagala ng'omuntu nogamba nti musiraamu nga bwoli wano kino kyenjagala ne wabairawo n'ekyo kyokola ki kyosobola okyegedde kati abannayuganda obudde buno we bali waliwo bye basobola waliwo ne bye baagala kati abannayuganda bafe abasinga mumenyeramenyera mukuba ng'obyoyinza okubyogera ng'obitegeera bulungi naye nga waliwo munnayuganda ng'omunnayuganda fena wakati mu kuba ntitugenda mu kalulu oba oli awo bannayuganda baagala
bagende enkyukakyuka baagala enkyukakyuka kyakubiri baagala bagende bakkira obu box balonde gwe balonze commission eveeyo emulangiriza yes ekyo kyetwagala naye ekyo tetukisobola omanyi lwaki omu kubalondebwa ate avunaanyizibwa nnyo mwalangirira era alangirira bwaba tannaba kumugira gwasooka okukubira nti owaayo ebintu bizze bwe biti nkoze ntya era bwe yamukubira akasimu naga nina omulimu gwowa okyegedde nkoze ntya ng'era bwe yamukubira n'amugamba nti owaayo nkuwadde omulimu gwe tubeere mu byaddala igwe nakuyitira omulimu ontegedde nakuwa omulimu wagumpa buwite wagumpitira nagumpa nakuyita nengukuwa nenga mulimu guguno musiraamu kola ganja kola ontegedde bw'ofuna obuzibu ku mulimu okubiraani nkubira mukama wange nti sebo gwe wampa omulimu n'okunsasula nno gwansasula yes kakati kye tulina mu Uganda sisobola kukeera ku makya n'olangirira muntu mulala ng'eyawangudde ng'eyakuwa omulimu tonnaba kumubuuza oba kumugambako nti nze nkoze eki bw'abe eyakuwa omulimu ika yasobola okubeera fair enough n'agamba bwe baba nga balonze oli gwe oba olangirira tetulina kyakkola so wakati ng'ebintu bitambulawo ebiti Kampala Uganda nga bwe tugezezaako okubatemeratemeramu akatonotono kuba tetuze kutunulira akalulu ka 2026 wabula tuze kutunulira kubamu kalulu ka US tochi then naffe twefumiitirizeemu ngegenda mu kalulu munnayuganda ali eyo nga tonaba batwale obote bw'abanyonyodde akalulu ke tugendamu aka 2026 abaneesimbawo bonna ku ludda olw'opposition okusinziira ku byonnyonnyodde byenjagala munnayuganda afunye balinga bagenda okukeetabamu obwetabi era akalulu kawano kakwetabamu kati munnayuganda ayagala enkyukakyuka what is the way out? Well, thank you so much. Njagala munnayuganda yenna ndaba oba oli bweru wa ggwanga oba oli mu Uganda bino mbigamba nga nkugamba from an informed point of view sikugambisa feelings oba kulowooza nti nina mpagira nnyo kino oba mpagira nnyo kiri naye nkugamba nga community expert because nze nasoma community development manye eggwanga lyaffe bwe litambula ndirabye ndabye n'amawanga amalala n'embeera bwezityo zifaanana omunnayuganda ayagala enkyukakyuka ekisookera ddala enkyukakyuka teva mu bbanga etandika naawe ewaka ewuwo mu nnyumbayo manyi gavumenti esooka eri mu nnyumba zaffe era nze wange maka gange nze president mukyala wange ye vice abaana bange abamu mbawo bwa minisita nembagoba ono mugamba leero gwogera okukola kino bwentyo yensonga lwaki bubukeera ku makya nga mwami Ssaaba oyagala kifo ky'ababukulembeze for instance bwemupi bakuceekingana nnyo oba oyina kakati ffe ye problem gye tulina nti society zaffe ziriganya oku appreciating ebyo era ffe tulina omukwano gwange omba muyita Don Gondi waliwo omukwano gwange sijja kumuleeta manya ge wano bijja kubatabukako naye mukwano gwange oyo ali mu nsi ndala si Uganda yaŋŋamba ekigambo naŋŋamba okimanyi nti Sam mu America bw'owasa you stand many chances of being positioned ne society ekuwa ekitiibwa nnyo okusinga atalina muki mukazi ne baselebrity serebu ewa mu America oba Bungereza serebu alina omukazi ali respected nnyo okusinga serebu ali singo kyokka nga ate wano serebu ekimukakasa okuba serebu ennyo kwe kubeera nga buli bamubuuza ku TV nti owaayi are you married? I'm seeing somebody but kwegamba bimufuula era ne bamanagers babagamba nti ne bamaneja b'abayimbi abo oba bacelebrity ab'enjawulo bamanyi bagamba
nti togamba abantu nti olina omukazi anti natural kubanga audience ye y'abakazi ejja kwesala okyegedde. So olw'okuba nti tuli mu society efaanana bwetyo ebizibu bwe biti tubirina nti omuntu yenna ayagala enkyukakyuka etandika naawe, enkyukakyuka eri mu mikono gyo. Bajjajjaffe bwe bategeera enkyukakyuka bwe yali efaanana, nze nayogerako ne Geno Eritumwine, enkyukakyuka bwe bagyagala bo bagikola bo Eritumwine era Geno Eritumwine, may he so rest in peace, yafa musanyufu, yafa ali happy kubanga buli kye yayagala yakirabako. Yayingira olutalo ng'agamba Mukama singa otuyamba tuwangula olutalo. Bwe yamala okuluwangu n'agamba Mukama singa otuyamba buyambi kale naffe ne tubeerako ne bufamire. Bwe bamalawo n'agamba nti naye Mukama tuyambe naffe famire zaffe abaana baffe bakule babeereko abantu ne babeera. Katonda n'abayambira ddala abawa bingi nnyo okusinga bye baali basabirira. Kakati ffe tulina ekizibu mu communities zaffe. Tulowooza nti enkyukakyuka eri mu bantu balala. Oli abeerawo nga yeesiga Bobby, oli abeerawo nga yeesiga Bobby, otegedde. Oli n'abeerawo nga yeesiga gundi Mawo, oli n'abeerawo nga yeesiga gundi. Kiri bwe kiti ekisinga okwewuunyisa era bwe bagamba nti enkyukakyuka era mu mikono gyo gyennyini. Yes, teri muntu yenna n'abasoma history yali aspearheadinze revolution nga gwe mutwe omukulu yali abiyingiddemu nga munaku. Bajja olwedde balinawo akasente kaabwe, then mwe ne mubafunamu trust. Exactly. Kati bo boogera bibaluma, ebibaluma biruma ggwe biruma ggwe. Bobi Wine wajja n'agamba nti amalwaliro temuli ddagala, aba alimba kubanga n'ogendayo tagendayo, awulira biwulire. Bobi Wine waba mulwadde kyogamba agenda mulago. Anti kakati kyeŋŋamba kyekyo okyegedde oba Museveni agenda mulago ye ayogera biruma ggwe then gwe oluyakitinge ogugwo gwakuzu. Exactly, ogugwo gwakuzu. Naye kakati twafuna obuzibu obulala nti abakulembeze bammwe be mulina ennaku zino ate bategeera nti mwe bizinensi yaabwe. Anti ekireetera ekyo osaamu okiraba okyegedde. Kakati bo kye bakola anti nkugamba nti kati mulina n'abakulembeze ate abaavu ontegedde nti oli agenda n'alowooza nti mwe bizinensi yammwe kati n'atandika obbajjamu okuba nga ayogera ebigambo ebibakyamula ate ye alinako wakuba oluseke. Ye problemu gye tulina nti nkugambye tulina okuddayo ku leve eya wansi, tuzimbe eggwanga, tukole enkyukakyuka gye tuwogerako. Museveni, nze natandika okutegeera Museveni n'ebya politics bino mu 2000. Kwegamba 2000 was my year to understand politics. Nga tufuna omwami gwe bayita Kizza Besigye. Mu myaka gya Kizza Besigye ebiseera ebyo mwalimu Ssebaggala, mwalimu Ssebaggala, mwalimu oyo gundi Abedi Bwanika ndowooza, n'abalala Babwenje n'abalala bonna abaali awo, ba Francis Bwenje waliwo. Nategeerera ebyobufuzi naye ntandika okugamba apart from bye nali nsomyeko naye nentandika okutegeera nti practically politics owa Uganda afaanana atya. Politics wa Uganda ekisookera ddala we don't have, yafa from that time najja nga afa paka eno gye tuli kati. Buli mwaka politics wa Uganda afa, buli mwaka. Bw'otunula be twatunuuliranga okulonda omukulembeze mu 2000 n'essaawa eno bye tutunuulira, they are completely different things. Naye golowooza ani amutta? Amutta ye ggwe nange. Munnayuganda asobola okwawukana naawe mu ndaba eyo. Anti kakati omunnayuganda andaba bw'atyo aba awagira bino ebyokugamba nti Museveni asse eggwanga oba asse Uganda oba asse politics waffe. Naye nkugambye ggwe naani? Nange. Ontegedde kubana Museveni alina gwatudde naye kati ebintu naye n'oli. So
politics waffe ebintu by'eggwanga okwonooneka toyinza bijja ku mukulembeze ali ku ntiko alina percentage gy'atwala kyova olaba waliwo kye bayita extent mu ndaba sikiwakanya omukulembeze ow'oku ntiko aba ne percentage ye then n'abantu bakulembera baba ne percentage yaabwe kuba eggwanga wakati mu kuba nti litambula bubi nammwe ne mulaba nti omukulembeze ali mu ntebe nnene alitambuza bubi n'abatwala emyaka 40 muba n'obunafu bwammwe ne naye aba ne byakola okubakuumira thank you so much kakati nze sikkiriza nti omutwe gwa Museveni ogumu gokka ogwo gusinga emitwe emiliyoni 40. kati munnayuganda wenjagala ekyo sikikkiriza so ndowooza bwendi nti abannayuganda muzuukuke mukole obuvunaanyizibwa bwammwe olwaleero ebika by'abakulembeze be tulina okuva ku bakansala bachairmaani ba LC biki paka LC 5 paka wa tulina abantu mu positions ezo naye obuvunaanyizibwa bwabwe jjo nabadde ndaba sitoole ya omusajja w'erwengo eyakuba abantu kibooko ng'abayigiriza okusima toyi you can imagine babi bamuyita Mutabaazi nabadde ndaba sitoole ya Mutabaazi neŋŋamba naye Mukama Mutabaazi bwe yabeera chairman LC5 yakuba n'abantu kibooko omuggo gwavuga ng'ali mu bagamba ekintu ekitono ennyo mulongoose ng'akola ebintu nga bino wammanga enguudo zaayo zaali tezigira enguudo zaayo zaali egundi zaali enguudo z'erwengo zaali tezizika nga tezibeeramu binnya nga tezibeeramu binnya tezizika ondaba oyo mukulembeze abantu b'erwengo balowoozanga nti ojja kukwatanga enkumbi osime obeeko wookola ki woogenda obikkewo omanye nti olwo bumaze n'enkya okole bw'otyo ontegedde kumba obulwadde bukola ki busaasaana n'agamba nti buli maka galina okuba ne ttooyi obutalemererwa abantu ttooyi ne bazizimba ontegedde n'agamba nti ate tugenda kukomaawo tulina okuba ne puroguramu eya wiikiri oba manthiri gye bayita ya bulungi bwansi njagala nkubuulire ensi zonna ezikuze ezo za America bakubuulire those people do bulungi bwansi otegedde bakola bulungi bwansi ne bajja basobola okusalawo ne bagamba nti they contributing dollars ne bagamba nti no we are going to contribute nga community ne bacontributing essomero ngero ne balikola si government community negamba nti we must ne bakola charity ne bakola charity programs ne balongoosa ekifo aze ne langi najja n'asiiga aze ne gundi najja n'akola omulembe gw'abajjajjaffe bw'ogutunulira n'abakunyumiza abaaliwo gulaga nti gwali civilized zani naawo kyenkugamba ekyo tuli mu livansi tebakulimba nti eggwanga ligenda tebakulimba nti Uganda lino eggwanga lyaleka dde abantu abali mu Uganda. We are in 2024. Some people are still in 1996. Nkubuulira mazima. We are in 2024. Naye abantu endowooza yaabwe ya 1996. Ate nkubuulira abamu bayinza okuba baddayo paka mu 8 ne bakkirira ne baddayo mu 8. I'm telling you this is how serious it is. So nkugamba nti bino byonna kati omuntu nga Mutabaazi wabanga yakola ekintu ng'ekyo abo be bakulembeze ebyo ne mu America babikola gwe bakubuulire you have relatives mu America nawa bakome wano bajje babagambe don't they do that? Don't they have their community kind of set up? For olwaleero tetulina yadde mu kyalo ekyalo kimala omwaka mulamba nga ne neighbor wo wali tomumanyi naye nga si kyekyo kyokka bwe tutuuka mu bintu ebitugatta nga community for olwaleero wano omanyi n'abazungu bakirina nti neighbor wo asobola obeerawo emyaka 2 nga tomanyi nti waali ekyo kituufu but they have that community sense for olwaleero omwaka guggwako nga tewaliwo enkiiko z'ebyalo zabanga ozaalagawo nezitatuula olukiiko lw'ekyalo lugaana lutya okutuula
ne kiba nti afiiriddwa oba omukolo gwa mbaga ng'emmere eva mu bantu bennyini. Nze naliko mu kyalo eyo kati ffe nga tukyali mu mbeera efaanana bwetyo nga tukyali n'embeera efaanana bweti let me tell you nga tukyali n'embeera efaanana bweti tetusobola ate kujjako Museveni. Kuba Museveni yatuleka okitegeeza kukulaga yatuleka oba yatukonya anti kyekyo kati ye yatuleka anti kwe kuleka kati oli bwakona bw'okula akono ayongera kona ontegedde kuba ye we tuli watwagala. Thank you. Naye kati mmwe kati ffe community expert ne tuva tubagamba tinedda awe muli si walungi mukwate ekkubo lino ate ne babatunuliranga ababi. In fact bo bagamba abantu bwe tujja ne twogera ebigambo nga bino bagamba abawagira Museveni mu nkola entuufu ffe tusinga obutamuwagira naye ate mu nkola ey'amagezi ate atufe atuwuliriza kuba kati nze asobola okumpita ne twogera naga nti byoyogera birungi naye kino nekiri ontegedde bulungi nnyo waliwo ekitali kituufu wano era nakubuli era ye mukwetaasa ebiseera byonna byonna byetulabye ku President Museveni buli lwabawo okwogera naye konna awulira nga akugamba atandika ye kunyumiza history nakulaga eggwanga gye lyali ne waalituusizza ontegedde kati yo osigala omuappreciatinga otegedde naye nga kumuappreciatinga you simply appreciating him otegedde but the country itself teriri mu order. So kyendi mugamba abantu nti mutandike ne gavumenti bwammwe obutono tulina gavumenti enene ekulembera President Yoweri Kaguta Museveni naye waliwo bugavumenti bwaffe obutono yeyekyalo eyewaka bw'ova mu gavumenti eyewaka n'oyingira gavumenti ey'ekyalo kati ajatizuula kakati njagala ombuulire ogenda kulwanyisa otya corruption nga tulina abantu nga bahajatizuula omwana wa Zuula ayogera ebigambo eby'obulimba ku myaka egyo naye ng'awaayiriza keesi ennene bwetyo bw'anaaweza 3 n'ayingira paalamenti tagenda kubba buli kintu kyonna akimalewo. So kyengezaako bagamba nti bannaye tulina okuddayo wansi ku level wano tugambe nti bannaye ekisookera ddala bachairman mukole omulimu gwammwe ontegedde ekyokubiri tusabe gavumenti local government bachairman balebere ku level esasulwa mutwalo gumu bannange bandibadde basinga nosasulwa kati kankubulire bandibadde nga chairman akola emirimu nno ne bwogenda mu kooti ne bwoba ofuna ndagano muntu baluwa ya chairman naye wawo sayininga ng'ogenda MPO balina bwe bamubuuza ku ndagamuntu waliwo bakubuuliza MPO ng'ogenda funa omulimu kakati abantu abatalina mugaso ne mubasasula ssente abalina omugaso ne batabasasula ebyo byonna biva kuki ne munauganda kino nakyo kakitegeera nze awo ndabira obunafu bwa mwami Museveni nti alina waatwagala tubeere obwo si bunafu bwe kankubu ekyo by the way ekyo mulina okyejjamu obwo si bunafu bwe ago ge maanyi ge ontegedde buli lwotandika olowooza nti Museveni munafu oba omaze okulaba nti oba omaze osiriwala byebibaletera okubafuga for all this time obunafu bwe mu buweereza si bunafu I want you to understand musiraamu njagala ontegeere bulungi sagala oleme buzaabuzibwa n'abantu babali eri abatulaba babuzaabuzibwe obwo si bunafu ago ge maanyi ge ontegedde bulungi nnyo ogamba nti ge maanyi ge kitegeeza bino byonna byakola yes saagala olowooze nti saagala olowooze obwongo bwe tuba twogerera wano nze nina engeri gye ndaba ebintu yes you are right wabula ne munnayuganda gwe tuweereza nze gwe nsiigira ekifaananyi yes ebigenda mu maaso wakati mu kuba ntugenda ne beesimbawo ogenda kudda nze amoderating njagala njijeyo point then oyongerezeeko munnayuganda agenda nakkira akabokisi nga bwe tugenda mu kalulu ka 221 alonda mukulembeze mu birowoozo bye
Electoral Commission bwe mulangirira n'alayira ebemanye efunye mu kulembeze bwe tuba tusoma history ebyafaayo abisoma bulungi obimanyi waliwo kye bayita the rise and downfall of a certain leader ne bwe baba bakwagala oleete ezimu ku factors ezamuleetera okugwa oba obukulembeze bwe okugwa waliwo kye bayita his weaknesses and his strength. Yes. Kakati ye Munnayuganda ali eyo wakati mu kuba gwe Museveni okimanyi nti bino abikola kagenderere Munnayuganda ayavuwale asobole omufuga yensonga lwaki ssente eyingidde nnyo mu parliament nti bano abali mu parliament bo bawe bakote beerabira ennaku mwe bava mu banaku nze sirina naye bwe ŋŋenda Bannayuganda ne bampa akalulu ne nnondebwa ne banfuula MP ngenda tandika okufuna allowances nfuna omusala miliyoni 3 plus waliwo gye batuyita eyo ne batuwokyayo tubeeko bye tusirikira ne yeerabira abantu ennaku mwe yava ye Munnayuganda ajja zirabanga weaknesses za President Museveni ti gavumenti ye wano ebadde n'obunafu bwe buti ne yeerabira nti ebiseera ebisinga abakulembeze bano babikola ne intention nga kyekigendererwa kyabwe okubafuga kye bayita consolidation in power. Okitegeera akikola nga kagenderere nti era ojjukira points ze twawanga mu history factors ezaleetera abakulembeze consolidating into power twateekangawo poverty yabalunyanga obwavu n'ogi explain ne tuteekawo corruption okitegeera nti wakati mu kuba nti abakulembeze be yali akozesa baalyanga enguzi ye n'abanga abalaba nga bagirya teyeefiirayo wabula yabaleka olw'ensonga nti yabalinamu interests ze nga ate bwe batuuka bazimusaavinga naye nga service delivery tetuuka ku bantu okitegeera kati Munnayuganda ebyo byalina okumanya n'amanya nti bano bennyini ba MP abali mu parliament bingi b'opposition bingi si b'opposition kuba tubadde n'essaga z'abankuuga abo twabalonda boogera bantu biruma bantu nga balaga bali ku sayidi y'abantu Babedi Bwanika bakazi bwe Bashiri bangi nnyo abali mu opposition era abali mu kalibe eyo nga ssente bazirya naye ng'ate ffe be tulinamu essuubi n'obululu bwe tubugendamu nga tumanyi nti omukulembeze ne bwe tunaamuyiira akalulu era waliwo gundi endala ezijja okukola nga wayogedde nti amagye yagayina ajja gayiwa ku kkubo ateekewo intimidation okitegeera ajja kukozesa ensi ebintu bifaananako bwebi kakati explanation nnungi nnyo erina abantu okugitegeera naye njagala otegeere mbadde nkyali wali ku nsonga ya gwe kyoyita weakness nze kyempita strength omanyi weakness oikoze bulungi noleeta ogenze noleeta history bwe twakola history oyo for example engamba nti no weaknesses za Napoleon oba kale eza gundi katudwati tugenda wa Napoleon zewandigambye nti cause of downfall of Amin the rise and the fall of Amin bw'otunulira Amin ebimu ku byamusuula is being ambitious ekyo kibi anti era kiri bwe kiti no ngezaako I want you to answer tonnyonnyola answer kubanga omuntu ali eri kyaliko ontegedde because this is where we go wrong we waste a lot of time in trying to understand everything kankubuulire ekimu ku bizibu by'Abannayuganda olwaleero kumanya nnyo bintu bye batategeera ontegedde ate beetaaga okumanya anti mpuliriza okumanya kuba eggwanga eririmu abantu waliwo okumanya waliwo okutegeera kakati abantu bangi nnyo bamanya ebintu ebitabagasa ate ne uliriza obutategeera kankubuulira ekintu kimu olwaleero tulina abantu abannyonnyola ebiri mu parliament ya Uganda ontegedde nga CMP teyesimbanga nawo naye ng'ate ewaka talina ttooyi ontegedde ewaka nga talina ttooyi oba ngezaako I don't know if I'm communicating communicating so kikyengezaako okulaga nti
tuganye buganyi kukkiriza nti bino ebintu birimu levels ontegedde bintu birimu levels nga tona discussinga mu 7 tona discussinga Bobi Wine tona discussinga MP oyina chaimani ontegedde oyina wowangalira kitegeeza ebyo byonna oddayo ku bukulembeze yes kati obukulembeze bano bo toyinza bateeka bbali bano tubeetaaga wuliriza bano tubeetaaga bano musiraamu yo ontegere bulungi ba Museveni tubeetaaga ba Bobi Wine tubeetaaga ontegedde naye batugasa nnyo nga ffe tukoze paati yaffe ontegedde naye nti munnayuganda mukulu Saamu ajja kugamba iffe batugasa nnyo nga tukoze paati yaffe mukulu Saamu njagala tugende empola munnayuganda naye kennyini ajja kugamba agoberera ensonga oba azitunuuliranga bwenzitunuulira ajja kugamba nti ebyo byonna byoliko bakiyita kusomesa society yes kutya bweyina okutambuza yes obuvunaanyizibwa olera buddayo ku bakulembeze bali yes mukulu Saamu bino byoyogera uliriza gavumenti yennyini yandikutte abantu nga mmwe nebatwala ku emmotoka ne musomesa bannayuganda butya bwe balina okulaba ebintu kati baganyi uliriza baganyi n'amabaluwa tugabawandiikidde kyova olaba tuzze wano ontegedde senga mbadde wano nga ndi mukusomesa bantu Samuel nandibadde wano ontegedde bulungi baganyi otegedde kati nzize wano wali mbadde mbawandiikidde nga mbateereddemu ngenda kukozesa forum theatre ngenda kusomesa about community development ngenda kusomesa ku kino nsomese ku kino nsomese ku kino ontegedde budget yeeno baganyi nengamba bwe baba baganyi kangende ku YouTube channel ontegedde bulungi nnyo kangende ku YouTube channel the idea is tetugenda kulinda we are not going to wait ontegedde bulungi nnyo we are not here to wait for Museveni to kwekuba mu mutima otegedde ng'oba oli awo ayinza n'obutagwekuba that's what I'm saying tetugenda kulinda Museveni paka lwala nekuba mu mutima atusaasire agende tuleko tufune enkulaakulana ontegedde naye tugamba nti kakati tuddeyo ku kiki nasoose okugamba nti tuli ku level erina bye twagala naye tulirera ku level erinako byesobola oba ontegeera bulungi nti olwaleero bwe bukya ku makyanga oyagala kujja Kampala nga tolina mmotoka otegedde kati fe abaali bavuze ku mmotoka okeera ku makyanga emmotoka yatudde omupiira otegedde naye ngaolina okubaako woolaga otegedde obadde oyagala tutambulira mu mmotoka naye awo oyita wa booda ontegeera bulungi kitegeeza at that point bwe busobozi bwo ojja kuddayo edda singa omupiira okoleki ovuga emmotoka onoogivuga enkya naye leero tojja givuga oba enkuba egenda kukuba oba ogezaako okutegeera kyengezaako so kyendi mu kugamba abannayuganda olwaleero era nze kyentambuza kyensomesa nze siri mukugu mu byabufuzi ndi mukugu mu byankulaakulana nkugambye nti enkulaakulana ennungi eva ku bukulembeze ekyo sikiwakana ontegedde naye waliwo n'obukulembeze lwe bukola ki lwe bubeera obunafu kubanga n'abantu bemulonda bennyini okugenda mu bukulembeze si bakugu abamu otegedde tulina abantu mu palamenti betukomplainingako nga birerya nga tasobola nakuteesa ku nsonga ya buvunaanyizibwa naye nga ali mu palamenti kubanga politics gwe tuzannya ffe waffe wani agiwadde omuliro abusajja ayogera banna sajja okimanyi waliwo abantu abali mu palamenti omwo mwe mutera okwogera ekigambo kankumalireyo nange olyokodje mwe mutera okwogera ekigambo ky'amasanyalaze amasanyalaze Bobi Wine yamuwadde amasanyalaze gundi yamuwadde amasanyalaze kabaka amuwadde amasanyalaze tulina abantu abali mu palamenti olwaliro nga balonderwa lwa bintu nga 3 ekisooka bamulonda lwa masanyalaze ga Bobi Wine abalala babalonda kubanga omusajja oyo okimanyi omusajja ayingira mu 7 tamutya nga just ekimwagaza kuba nti asobola okuyingira mu 7 ontegeera oba ntegereka bulungi kati ne tubeera n'abakulembeze ab'ekikulu ekyo kakati challenge bwebeera nti tuba
fe tuba twawukanye ku principles z'ebyobufuzi oba ebyobukulembeze tuba abannayuganda tweteerawo mutindo gwaffe ogutaliiyo. njagala bannayuganda balabe politics we Uganda mu kifaananyi ekituufu. Realistically government yenna buli weegenda emyaka 4 ng'eri mu bukulembeze neteekawo ne factors eziraga nti si yakuvaawo. Ngera byonna bwe wabinnyonnyodde nti yeyina ssente, yeyina amagye, ebintu byonna efuba okukola ebintu byonna ebikuumira munnayuganda okubaako weemuteekayo yeenywereze mu buyinza. Kitegeeza ebyobufuzi biba bikyuse. It is called consolidation of power. Yes, kye tuba tuzzeemu baba bakiyita revolutionary politics. Oyo revolutionary politics yaleeta ebyo ebyobufuzi by'obadde oyogerako. Atandikira revolutionary politics omanyi atandikira ku ground. Anti kiri bwe kiti si wa waggulu wa ground. Revolution yonna eba na spearheading nga bwe tubadde ne Besigye bazze bakyuka kati saawa zino Bobi Wine yaliko kiri kyoyogera nti amuwadde amasannyalaze ne tulema okufuna omukulembeze aleta kati ekituleese eno yonna abadde politics wa America bwe tugambye nti ye wa ideologies wa kusoma manifesto na birowoozo ki byogenda okutuusiza abantu era teri politics kankubulire bwe tubanga twogera ku politics we Uganda omuntu agenda kujja olwokuba tuli mu revolutionary politics tuli into omuzungu akiyita state of kwagamaya oba tuli mu stagnant politics nti abali ku ludda oluvuganya tebagenda kusoma ideologies olw'ensonga nti bagamba tumujjako oba atya. Politics wa America wayawukanira nti abantu baba bakimanyi nti democracy agenda kukola bagenda kukkira obubokisi omuntu yenna agenda okwesimbawo kuba MP ajja kujja for instance agenda kikirira abantu bewakiso ba Kampala abagambe nti bannange Kampala esanga ebizibu bwe biti ne bwe biti bwe natuuka eri ebizibu bya mungenda bituusa nono najja n'ayogera ekyo ne bawuliriza lyeri eggwanga lye twagala kakati okisegeera naye katuli mu ggwanga otaddewo ekyokulinoonya eryo anti kati bannayuganda bo kennyini gwo kennyini wabagambye nti bafining ways ku butya bwe balina okukyusa ways tuzibawadde ekisookerwako nagambye gavumenti esooka yeewaka ontegedde ffe demokulasiya gwe twogerako demokulasi adiriŋŋana numbers ontegedde demokulasi bw'otunulamu demokulasi wakulondawo ontegeera naye ffe tukulira mu socialistic families kyokka bwe tukula bwe tutandika ebyobukulembeze tutandika okukozesa capitalistic style tebikola ontegedde omwana omuzungu oba omwana omungereza oba omwana w'ebungereza oba omwana w'omuamerika ayogera ne taata we n'amugamba dadi eyo saati mbi saati gyoyambadde teri kirini okegedde you start you are repeating this shirt. No, you're not looking good. You can't change the shirt. Ochegede nga kyakigamba taata we era taata we n'agamba either nannyonnyola oba naddayo n'akyusa ki esaati. Bw'aba agenda okulya tagenda mu katale ye n'aleeta emmere gy'ayagala. Awa abaana omukisa okutegeera ki kye banaakola ki kye banaalya. Oluusi n'amasomero ng'ago wabawo discussion n'ebintu ebirala bingi ne mu ssomero mwennyini babayigiririzaamu nti omusomesa bali mu masomero ge babagamba nti omusomesa addibwamu bw'abaako kyayogedde osobola okumuddamu ontegeera bulungi nnyo kyengeza kugamba kati ffe tukuza abaana baffe nga bali mu socialistic kind of setup ontegedde tondaba mu kamwa kyentadde ku mmeeza kyolya ontegedde gwe ku byonna eyo wagira eriwo anti nkugamba nti kyentadde ku mmeeza kyolya ontegedde olina okubeera nga nkugambye ogenda kusomera ku lino essomero oba bakubba emiggo bakutte okyegedde so kati mu setup efaanana bwetyo omwana bw'agenda akula okuva mu famire ate n'agenda n'agwa mu capitalistic setup egamba nti tulondawo bwe bamulonda ku bwa chairman akakiiko konna takawa kitiibwa kubajjukira akakiiko chairman kabeerako chairman kabeerako secretary owa defense owa omuwandiisi n'abalala bangi nnyo ontegedde naye chairman olw'okuba nti akulidde mu setup eri socialistic ewaka chairman kyagamba kyekikola enkiiko tezituula ontegeera kyengeza kukugamba
kati era oyo chairman agenda kuva agenda afuuke LC5 chairman ajja kuva agende kuba MOP katonda banaba muwadizeko eddusa afuuke president bw'afuuka president yava kubanga teyakuzibwa teyateekebwa so kyengezaako kugamba abantu nti ebintu bino byetwagala tulina obikolerera nze mama wange nakula ngamba teri kyabwerere mu nsi there's nothing free in this world kati ffe ebintu byetutakoleredde ate byetusinga okwagala ontegedde gwe embeera ki gy'otadde mu makaago ekola omukulembeze omulungi ontegedde kubanga Museveni amaze wano emyaka ameka emyaka 40 kumpi 40 agawezezza President Museveni ebbanga lyamaze kuno ku ggwanga lino Uganda ebbanga lyonna lyamazeewo myaka gyonna gyamaze wano President Museveni abaana abakulidde ku mulembe gwe bangi era abali mu bukulembeze olwaleero lwaki tebakolawo njawulo ontegeerako kyengamba watulina abakulembeze abo emyaka 3 emyaka 4 emyaka 2 bakulidde ku mulembe guno gwennyini guno mulembe gwennyini naye nga bakulembeze why aren't they doing what they are supposed to do kubanga bakuze babbi bakuze tebalina buvunaanyizibwa kkiriza obagaana Museveni ayinza okuba nga tatuukiridde naye Museveni n'abantu bano abantu bakulembera naffe tuli balema tuganye okusetinga yes nkubuulira mazima naye leka nkubuulire omanyi as of now corruption eri mu parliament taata kakkana genda mu mpola nkubuulire essaawa eno mu Uganda ekizibu kye tusinga okuba nakyo kwe kuba tunoonya gwe tunenya than okunoonya solution kitaawo yes era tewali abaganye kumunenya musiramu tewali buliriza tewali abaganye kumunenya naye kati nze nkugamba nze nasoma community development saasoma political science much as naye it's part of it naye nkugambye nga bwe tunoonya ow'okunenya tulina okusala ki amagezi oba ontegeera bulungi nnyo ow'okunenya waali era tetumuganye kumunenya naye tunaakeeranga kumunenya bunenya kitegeeza nti tulina okumunenya nti gwe otwononedde ekintu naye nga bwetusala amagezi ag'okukikola ki ag'okukizza engulu oba ntegeerekeka bulungi kati ffe tuli ku pate bapoliticiani baffe pate gye baliko yakulagama bubi bwa Museveni oli naayogera ku Museveni okuva ku makya paka olw'eggulo n'agamba omusajja agenda mu binnyo yatubba nga bunaku abulira abantu byabyogerera reason being nti bw'aba tavudde mu bukulembeze terikisobola kukyuka yes gwe kennyini kakati bw'aba tavudde mu bukulembeze politician yenna amwopozinga awo wennyini w'alina okunyiga musooke mumwegirewo mumuseetinga ekyammwe mubogota abaga nti musomesa community babeemploying tuddeyo tuzimbe generation empya tebajja kutwemployinga kyova olaba ffe twediployinze tebagenda kuwuliriza tebagenda kakati ffe twediployinze bwe tuba tutunuulira ebyobufuzi tetubitunuulira ku lwaffe kubaffe omulembe gwaffe bagulidde kyekino kyendi mukugamba ddayo ku famire kyenkugambye nti famire gwe musiraamu omwana wo bwe njogera ku famire mba soogera ku nze njogera ku mwana wange gwe nazadde omwana wange gwenzadde omulimu gwange omukulu gwakumuyigiza nti obubbi bubi seetaga kumanya oba ababbi babba obubbi bubi tobba tokola bwoti bwagenda ku ssomero kumuyigiriza nti bwagenda ku ssomero kimukomya ku bya ssomero byokka muyigirize nti omuntu yeekolerera tuleme kubeera n'abantu mu society abalowooza nti basobola kuba babbulooka fe tulina abantu kati olwaleero balowooza obwa bbulooka businga okukola ssente abantu tebamanyi kulima omuntu mu kifo ky'okulima poloti agitunda ate mu kifo ky'okulima w'emmwanyi poloti ate agitunda n'agula booda okyegedde n'agenda n'akola betingi so bino ebintu byaffe muntegedde nti ffe kyovola nkugambye nti ffe tuli mu kwediployinga Museveni si yantumye wano tewali yantumye naye nakirabye nga kyamakulu okugamba nti nga bwe tusale amagezi agajjawo Museveni tusale n'amagezi agatereeza nga Museveni agenze so si kugamba kubanga Museveni tusobola okumuggyawo bwe tunateeka amaanyi amangi mu kuggyawo Museveni yekka tusobola okumuggyawo okyegedde naye tusobola okumuggyawo ne tubulwawo n'ekiddawo njagala nkubuulire gwe history omumanyi Museveni si ye yakasooka okuwamba eggwanga lino
Amini yaliwambako Obote naddamu n'aliwamba Lutwandoza naye yalikozesaako waliwo n'abantu abo wakati Uganda kafuna abakulembeze nga 9 balule baani bonna abakulembeze abo abamu tebamalako yadde emyezi emeka ekyabagana okumalako ebbanga kubanga baali tebasobola kufuna mukisa gukolayo ku gavumenti zaabwe ontegedde oli teyafuna ku mukisa gukola gavumenti kyovala Museveni ye bwe yajja n'agamba tukole kye wayita this is not a mere change of guard but it's a fundamental change ontegedde yes it was fundamental at that point and it is fundamental to him. I think it was fundamental for the first 15 years. Yes. Kakati. For the first 15 years, senga twali twategeka ddaba kule, senga twali twateekateeka ddaba kulembeze. In the first 15 years, abakulembeze abaddala. Museveni yandigendedde mu eri ebbanga. Naye omanyi lwaki Museveni tagendanga? Okimanyi Museveni bwe yajja, yali tamanyi nti alituuka mu 2010. Kati ali mu 2020 lwaki agenza ajja studyinga Abannayuganda n'obunafu bwabwe Abannayuganda n'obunafu bwabwe buli kya studying olwaleero Museveni yajja na bakenzo bakyali baana bato essaawa eno be ba chief advisor be ontegeera kyengeza kugamba nti ekyo kiraga amaanyi ge n'okutegeera nti nno ali adjustable kati ffe Abannayuganda bwe tubanga tuli ku mukulembeze ye ali amanyi okwadjustinga n'ategeera nti wait a minute full figure matches yasoma mwetaaga wano ontegedde gundi matches yasoma nnyo asobola okuwummula ate nkugamba I don't care mulimu kigwamuwadde naye mulimu gwonna gwabamuwadde ogukola sense ye gyali abagumukoze eki abagumuwadde so Abannayuganda tulina okutandika okuwadijustinga tutegeere nti nga abamu bwe batadde amaanyi ku Museveni abalala bamuteeka amaanyi mangi nnyo kweteekateeka kuba Museveni asobola okugenda ne tusigala nga tetufunye tetuwagala lwaki by the way point eyo ntuufu nnyo ku 10 and I think eri abazadde kakati waliwo abantu abamu abazadde baffe bazadde abaana babalekedde bakozi babasiiga busa oyo omwana kati agenda kukulaakulana n'akola atya okyegedde abazadde balekeredde emirimu gyabwe abantu bejjeeko obuvunaanyizibwa tunaagenda okutuuka mu myaka emituufu egy'okukyusa obukulembeze nga tetulina bakulembeze point y'omunnayuganda oyagala agifune bw'ati gwe kennyini sooka ozanye paati yo thank you so much ddala ewaka yes tutunuulira obukulembeze obw'okuntikko mu kayumbako mu muzigo gwo yes nze gyensula mu muzigo gwange omwana wange nkeera mugamba nti fukamire tusabe omwana mu installingemu nti waliyo ekisinga ku ffenna bwe mmala okukola ekyo ne mmuwa ebyokulya n'ebyokunywa bwe muwulira wabweru ng'awoggana ne mugamba ki ekikuwogganya nti gundi yankubye okakasa ddala kkubye nti nedda mbadde mpoggana byange nti okuwaayiriza si kulungi ontegedde nti bw'abanga mwana wange musiraamu ne mugamba nti affe abasiraamu tusaala emirundi emeka ena sifaayo biki byayogera ng'asaala naye ebyo byonna biteekateeka omuntu ffe tulina abantu abatamanyi na ddiini tebamanyi Katonda tebalina mitima mirungi emitima gyabwe mibi nnyo tulina abantu abayisa obubi ennyo tulina abantu abatalina buvunaanyizibwa bavuga ku pikipiki onoolaba omuntu wotegerera nti tebalina buvunaanyizibwa olaba ku makubo okwo olaba bodaboda nayisiza eri nayisiza eno naye ng'alinawo okuyisiza n'olaba owa takisi n'apakinga watalina pakinga kati ebyo byonna kankubuulire nga twagala eggwanga okukyuka ebyo byonna tulina obitunuulira tutunuddeyo nkakasa ndi munnayuganda afunye mukatunule ku nsonga ey'emmwanyi kuba ge mawulire essaawa zino agatambula nti waliwo kye bayita amendment eya kofi bagita kofi amendment B okuleeta ennongoosereza okuggyawo ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority ekya UCDA ebadde authority nga mukola emirimu gyayo yeetengeredde ngera bwe tulaba authorities endala nga ZURA ziyumira osegeera ng'oba oli abo bannayuganda abalimi b'emmwanyi okusinziira ku maloboozi kuba ffe tuva mu society ebadde bakoze obulungi obutagambika nga tebagifunamu buzibu bwonna nze kitange mulimi wa mmwanyi ebulemeeza awo
tutuuse ku extent nga kilo y'emmwanyi etuuse mu 1,800 akasente babadde bakafunira ddala wakati mu kuba nti babadde bakafuna authority eno kitegeeza ebadde ekola bulungi emirimu gyayo bwakeera ku makya nga baleeta amendment bill nga bajanja omulundi ogwasooka otwajjukira ku bigambo bya speaker bye yakozesa don't let those bagandas get numbers kize kitambula tufuna amaloboozi okuva eri Katikkiro Mwami Museveni n'amuddamu nti oyo ampayiriza byayogera nsibitegeera tuze tufuna amaloboozi g'abantu ab'enjawulo leero parliament etudde Zaake amatama bagakubye omwana amukubye panchi embeera eno ey'emmwanyi ogiraba otya embeera y'emmwanyi ng'ebintu ebirala byonna ekisooka emmwanyi ejja kuyitawo bagenda giteeka mu ministry ekyo is not a question of discussion yayiseewo dda era ejja yitawo mu mbeera yonna ejja kutuuka gyeraga so ekiseera kino kyetulimu tulina just kukkiriza nti tuli mu gavumenti gavumenti eriko yetutegeerera kati okitegedde tulina kukkiriza kukolagana nayo tetulina kyakukola kisinga ku ekyo ne wakati mu kunyigirizibwa teri atanyigirizibwa teri nayo yennyini egamba muginyigiriza Munnayuganda ajja kubuuza ekibuuzo ekigendererwa kino kyali kikuba tekisose ku ekigendererwa kyabyo bajjajjaffe basooka kulima oba bakadde baffe basooka kulima vanilla vanilla kilo netuuka mu 300 era ne baleetawo mukole kati ndowooza kilo ya vanilla nedda ku 13 kati bannayuganda bamuvaako tebakyamu ekigendererwa kino si kyakwavuwaza bannansi nga bwe tuwulira amaloboozi g'abantu ab'enjawulo nti Museveni tebajja kwavuwala akemetererwa emmeeme okufuga omuntu alinamu tebajja kwavuwala buli gavumenti ebeera ne policy buli gavumenti ebeera ne policy zaayo ekyokubiri ministry y'ebyobulimi n'emmwanyi kyabulimi era tewali buzibu senga kidda muli naye kyenjogererako omutima gwenjogereramu njogera ku kyetu kya spirit oba omwoyo gw'ekintu ontegedde ganja nsobola okujja nenkuleetera amazzi wano nga banywa ku mazzi nga mulimu obutwa ontegedde mba nkuwadde amazzi amazzi ag'obutwa gatta ennyonta gajjawo ennyonta naye oba wakamala okumalawo kusanga wano nga ennyonta ekuluma nenkugamba nti nywa ku mazzi era galiwo obutwa omala okuwona ennyonta katono nnyawo repercussion noziraba kyekiri ku mmwanyi nti emmwanyi gyegenda maaso bakitegedde nti nakyo kyamaguzi nga bwe bategeera golodi nga bwe bategeera ebintu ebirala byonna nga bwolaba amafuta bwe galiko obukwakuliza obuyitirivu ngaebirala byonna ebirimu ssente gundi yaffe ekyamaguzi kyaffe ekisinga twasomanga cotton and coffee cotton ne coffee ensonga lwaki bakaboni yaffe eya economy it is agriculture so kakati mu mbeera efaanana bwetyo nze kyenkubiriza omunnayuganda nti nze siri mu paalamenti abantu be mwasindika mu paalamenti okwo kwe kuteesa tulabire ebirerya kubanga nze kankubuulire amazima essaawa eno ne bwe nayogera nenvaamu olulimi ne lugwa wano wansi abasajja biri bye mbadde nkugamba nti ekika ky'abakulembeze be tulonda be baani abantu abo be twasindika mu paalamenti byebivubuka ebibadde nga wano nga bibulooka kituuka mu paalamenti nga kyakola kukola bwa bulooka ontegedde waliwo abantu bangi mu paalamenti waliwo abantu bangi abandi badde mu paalamenti nga bali wabweru olwaleero ate bangi abatandibadde yadde ku bwa chairman LC1 nga bali mu paalamenti kakati paalamenti byeteesa olaba mukulu Sam paalamenti byeteesa ffe tetubinirako discussion olw'ensonga abo abantu balondebwa bantu bwe tuddayo ko amendment
kati gwe ne bona ogamba ulira waliwo ebigambo soko vene kwekyo tusobola tukomewo wano essaawa eno waliwo abantu abajja ogamba Museveni oyo musajja mubi nnyo kubanga agula ba MP baffe kyetuddamu ne tubagamba nti mwejjawo ba MP aba layisi ku level eyo nti bagulwa bugulwa ontegeera kuba babagula kituufu si kya bulimba naye ba MP kasoba nga olina kankubuulire Museveni yasanga wano ba MP le kankubuulire kasitole katono nnyo abantu bajjuukirireko kuba abantu abamu history tebamumanyi waliwo omusajja yafuluma paalamenti eyo Museveni yaleeta ekiteeso sina President Museveni yali waliwo abaleeta ekiteeso nga kigamba President Museveni yajja emyaka 3 asooke yeetereeze nga yakajja mu Uganda omanyi President Museveni yasooka okubeera omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga okimanyi ekyo akati yabasaba emyaka emeka era yabeera speaker for 3 years President Museveni ng'ateerayo president akati yabasaba emyaka emeka kati 3 bwegyaggwako n'agamba bandiyongeddemu okitegedde ekyo ekiteeso bwe kyajja waliwo ba MP abafuluma paalamenti ontegedde era abantu bangi ne babavuluga naba abo kale balina emitima emibi naye kuba bo baali balabye wala era benefits zaaliwo ontegedde ebigambo tebigenda kyukanga bwe biti ontegedde ffe tukoze eki ffe tugenze tujja boogera mannya essaawa eno bagenze bajja babirabaga bintu bikyuka 122 bba n'ebirala bingi bikyuse mu ndoomo so ekika ky'abaparliamentarian be mulina beebo kyogamba bazaake bo tebagala kulya ssente bo tebasobola zibawa wakati mu kuba nti tumaliriza byonna gye twatandikidde tusomesezza naddala ggwe olambise nnyo ku nteekateeka y'abaana abaana bakuliza mu ddiini because egundi kyebayita ekibira bagamba emiti emito gye gigumiza ekibira nze naawe tetukyalina myaka mingi ku nsi eno ne muwala we alina emyaka mingi ku nsi eno okyegedde naye ffe ekitutta kulowooleza ku ffe buli ssaawa twagala ffe nga tumaliriza waliwo ensonga eziri sensitive ng'omuzadde eyateekateeka omwana we naddala mu ddiini manyi eddiini eno kyetuteekamu kye bayita humanity bwe tuddayo mu 2017 nga bakola ennongoosereza ku kawaayiro 120 bba egirimiti eyali ekwata Museveni obutaddamu kwesimbawo bamemba bangi nnyo naddala aba NRM bawagira President Museveni ekyo bw'okitunuulira tekisasamaza nnyo kuba oli bw'abaaga nti ndiwo NRM ng'oba oliawo ne presidential candidate waabwe amukkiririzaamu nti akyasobola bw'agenda n'alonda ekyo newankubadde nti bannayuganda era twafuna amaloboozi ag'enjawulo nga tebakikkiririzaamu oli ayinza okugamba nti yakikoze lwaki lwa mukwano gw'alina ku pulezidenti we ne waliwo ebintu bye tugendamu nga biri sensitive nga byetaaga humanity bwe kiba nti ensonga ye Mwanyi eno bannayuganda babadde contented nga bagifunamu n'amaloboozi ne gavaayo nti bannange authority eno ebadde tukoze obulungi obutagambika n'akasente tubadde tukafuna naddala ffe abawangaala n'abalimi b'emmwanyi gwe n'okeera ku makya no sidelininga n'omuntu ayagala okuleetawo monopoly naye ng'ekigendererwa kyo si kya mutima mulungi abatunula into wide perspective balaga nti waliwo ekikolwa ky'okwavuwaza n'okkiriziganya n'omuntu oyo omuntu aba talina kye bayita humanity kakati obukulembeze bw'abakulembeze be tulina mu parliament nti kakati beebo tebeeronda bokka balondebwa naye omanyi lwaki babalonda kubanga oli bamuwa sabbuuni enguzi etandikira ddala from down oli yagula akaluluke omanyi kati ba MP be tulina oli yagula akaluluke ne bwembanza okyegedde
yakugulako akalulu yakuwa emitwalo 2 n'omulonda awo Munnayuganda w'alina okusala amagezi gonna kakati nze because eyo business omanyi bw'oyogera ku kya sabbuuni omanyi ekiddayo obwavu bwe balumiza bannayuganda ne babafuula bannakunkunye mu Amerika ani g'osobola sina Amerika Kenya ani g'osobola okuwa ekitole kya sabbuuni nedda guno mululu mpuliriza omuntu okusiriwala taata w'abaana teri bwavu buleeta mpuliriza omululu tulina abantu kakati bagenda nabo babwavu abagenda mu parliament abalwana ogenda mu parliament nabo babwavu batunda bubanja tokimanyi nti tulinamu abantu mu atunda ennyumba ye kitegeeza talina ssente n'agisingira bangi abeetuga nga akalulu kawedde omanyi kyebayita otunda ennyumba bemupiba wano bagenda batya mu kyeŋŋamba naye n'otunda ennyumba oba wajjawa ssente zagizimba oba wajjawa ssente zazimba ennyumba nkugambe guno mululu mpuliriza guno mululu ekizibu kye tulina ati nkubulidde ebizibu byaffe biri ebi musiraamu nkubulidde ebizibu byaffe biri ebi ekisookera ddala obutamanya ekyokubiri omululu siti waliwo bebawa ne sabbuuni bebawa ssente za sabbuuni ng'ekizibu kye si sabbuuni naye lwakuba nti obwongo bwe bwalookinga mu kufuna afuna n'alowooza nti afunye nnyo n'atamanya nti atunze eggwanga ly'emyaka egi gwe baali bakuwadde ku kitole kya sabbuuni ng'oyinza okireeta ewange oyinza okiwesaawo because nze obwavu bukwata abantu ku mitwe kati kankubulireko ekintu kitono nnyo ffe tetuli bagagga wuliriza gwe tolabanga ku bagagga babba kati ffe wano tuli mu ggwanga nkugambye ababbi abantu baffe si baavu nti baavu nti tebalina era ekizibu kya Uganda by the way gwandaba ekizibu kya Uganda tekiri economico tekiri political ekizibu kya Uganda kiri social kiri eki it is a social challenge we have a social challenge nti omuntu nkubuulidde wandigambe it is the main factor yes ye main nabino bifu kuba tuyinza kuŋŋaanya yes ngugambe mpuliriza eri ye main factor kubanga ereetera eyingira mu kino neyingira ne mu kiri ontegedde yesinza okugira naye abamu balowooza nti just economics bwe tunaaba ne ssente tujja kuba tumaze bwe tutabeera negundi n'obukulembeze obulungi tujja kuba tumaze otegedde naye obukulembeze obulungi tosaba bufuna nga tolina bantu balungi mukulu Saamu nga tumaliriza ku nsonga eno yennyini Munnayuganda omulimi w'emmwanyi omuwa amagezi ki kuba Munnayuganda amagezi genjagala omuwe ate lwaki ombulira ag'okumuwa gwe gamuwe nkusiigira kifaananyi Munnayuganda amagezi njagala osooka ompuliriza enjogere ye Munnayuganda eyalabako ku vanira ng'afuna sente empitirivu kino kyennyini ekizze wano nekigenda ku vanira kuba vanira gwoyogerako ali ministry ya agriculture gwe kyoba omanyanze jjajja wange yatemako ne ku mmwanyi n'asimba vanira ali mu ministry yennyini eya agriculture mwe bagenda okuteeka emmwanyi amajaani wagalaba akatale ke gayina kati kiro y'amajaani oba ya 13 Munnayuganda bwe kiba kizze ku mmwanyi omuwa magezi ki amagezi genkuwa Munnayuganda amagezi gensooka okuwa nti kino kikuwa okuyigirizibwa 1 2 tolina kyakukola kisinga kwongera kulima mmwanyi ekyokubiri obudde kintu kikulu ontegedde time lima emmwanyi tova ku mmwanyi tosiribwala n'otema emmwanyi nga bwe twakola luli nti omanyi kati waliwo abasiru abatandise okutunda emboozi egamba oluse bulungi ekintu kino ogambye Munnayuganda asigale ng'alima emmwanyi kyakubiri point gy'okubye n'empuyanga nange ensensedde time buli wosigala ng'olima emmwanyi eno waliwo ffe mistake ze twakola jjajja wange mistake gye yakola yatema emmwanyi
n'asimba vanira vanira tuba tutuuka omutundula n'agwa ebbeeyi ontegedde ebintu bitamutabukkake Mwanyi yabeerangawo awo ng'olumu eyiika n'oyiika ne tugironda bulunzi ng'agitemye akoze eki olwo Mwanyi ebiseera yali mu 2000-1500 ontegedde so kikyegezaako bagamba ku katale k'ensi yonna Mwanyi tejja kugwa bbeeyi Mwanyi tegenda kudda simanyi mu gundi tejja kubeera mu UCDA simanyi tejja kubeera mu ministry simanyi tegenda kubeera wa don't worry simbe Mwanyi era temuva ku Mwanyi naye ekikulu ekisinga mu byonna mutunulire ensonga y'obudde obudde nga butuuse illa alladhina amanu wa amilu salihati eyo hadithi eri mu Qur'ani sura eyogera ku budde obudde kikulu budde bugenda kutuuka obudde bugenda kutuuka musiraamu Mwanyi eddeyo werina okubeera so temutandika kumala budde bungi ku bintu bitalina makulu ebyo mubiveeko kuba kati essaawa eno gavumenti gye mulina ba MP be mulina beebo ate tebaava mu ggulu naye nkugambye kye basazeewo omanyi katonda akola bw'ati katonda bwakuwa omukisa katonda yakuwa ontegedde kati katonda yatuwa gavumenti kati gavumenti ffe tumanyi kyejju gikozesa ontegedde kati ebisobye byonna mu gavumenti it's not anyone's business it is our business so let it be give it time obudde nga butuuse things will be okay alright bwetyo bwetutambudde olunaku olwaleero tugezezaako okulabika nti tutunuulira ensonga nyingi munnayuganda abadde Trump yawangudde akalulu I'm sure nti ofunyemu ekyokuyiga mu nsonga ze tulambise by'otategedde osobola okwongera okubyefumiitiriza basobola n'otukubira ku simu yange ebeera ffe tuli bazinga yaffe tuli mu community kusomesa bantu bwoba olina ekibiina oba kitongole oba kiki oba sako ze mwagala tujja ne tusomesa abantu enkulaakulana naye kikulu nnyo kintu kya personal development abantu bangi balowooleza nnyo mu nkulaakulana omanye enkulaakulana yaffenna naye gwe bw'okulaakulana nange nenkulaakulana nolina kulaakulana kino ekitundu kiba kikoze ki kikulaakulanye kati ffe abantu baffe balina ekintu kye baba bateekamu nti waliwo alina okutusika ffenna gwe tulina okuba nga tunuuna kuli ekyo tekikola kifu so mu nkola efaanana bwetyo tusaba kyovula olwaleero mu Uganda buli muntu ayagala kubeera president buli muntu ayagala kubeera MP buli muntu ayagala kubeera kansala buli muntu ayagala yeri sente so twagala kudibyayo sente ziveeyo kuba zijja kuvaayo ziriyo kati nezijja tuuka eseera zijja kuvaayo zidde we zirina okubeera so muba mulina ekitongole kyonna kye mwagala twogereko nakyo mu mbeera efaanana bwetyo tuli very available tuli ku simu 07645553 yes bwetyo bwetutambudde olunaku olwaleero nange kano kankayiseewo ng'onaayagala ng'oyagala oba ng'olina omuntu ng'ayagala kutambula genda bweru kukola naye nga talina busobozi omanyi sente zibuze e Kampala Uganda mu nsi nga Qatar, Jordan, Saudi Arabia nga tolina busobozi tolina passport osobola okuba ku ssimu eyo yennyini gy'ogenda olaba ku screen mbeeko abantu benkonectingako bakuyambeko financially ebisigadde mu neesootinga naye nga omukutu gwa Credible Media kwe tubadde ne Megatron tubasaba okusubscribinga okulayikinga awamu n'okusharinga content waffe twongere ate okulayika tutambula ffenna Ganja Fadi ge mannya mbadde ne Obote Samu wazinga yaffe salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh